The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala jamufuna. Embaga ketuke. Bino bitu yasenga na ojaba funa. Nenga oli asitudde tu yakedde ku macha baga nti nsitudde tu. Nenga mbutufu agambye nti gyachali. Achali mutoki. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yina jandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Olunaku lwa Friday, ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi gwa 8 omwaka 2025
mwabiri mugumu mbaniriza nnyo voltage program gyoli mukulaba mu kaseera kano era nga amanya nze omumbejja luwedde Lilian mbaniriza mwena abatulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nammwe ate abakatoyingako mu kaseera kano nga gwe mulundi gw'ogusoose okubanga ate otulaba banaye tukwaniriza nnyo nnyini ddala eno voltage era ng'ebeerawo olunaku olw'emande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu eyakawungeezi mpaka ssaawa 3 ezekiro nange omumbejja luwedde Lilian n'abakulu be tubeera nabo mu studios ng'ate twongera okuba tooki mu biki ebigenda mu maaso mu ggwanga era nga mbaniriza nnyo nnyini ddala era nga sho eno twogera ku bintu bingi nnyo twogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ensonga ez'abavubuka twogera ku nsonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda awamu n'ensonga ez'ebyenkulaakulana so eno yesho gyolina okubanga ate munange olaba era gyosanidde okubanga olaba buli lunaku olw'emande n'olunaku olwokutaano ssaawa ebeeremu eyakawungeezi mpaka ssaawa 3 ate ez'ekiro tubeerawo wano nno n'abakugu bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abatunuulizi b'ensonga ate ez'ebyobufuzi nga twongera okuba tooki ku miramwa egy'enjawulo egiba giteesebwako era nga munnange abakulu bano bongera otubuulira n'otutangazaamu oba biki gavumenti byeteekeddwa okubanga ekola byetasobodde kubanga ekola n'ebyo ate byekoze oba byeyeetaaga okubanga eyongera okuteekamu ate esira so tubeerawo wano n'abakulu kuli mwami Mayanja Robert ono independent mind talina kibiina naye ng'ate muwagizi wa kibiina kya Forum for Democratic Change era nga munnange ono ate bwe kituuka ku nsonga z'ebyobufuzi oba munnange obanga muwadde emmere okulya so tubeerawo naye mu studios awamu n'abakulu abalala okuli omwami Kyaguba Katongole ono nno yali yeesimbyeewoko ate okuvuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira Uganda mu East African Legislative Assembly naye ate natasobola kubeera nga munange ayitamu naye abeerawo wano era onava mu kibiina ekya NRM so betugenda okuba nabo n'olunaku olwaleero mu studios paka saa 3 ez'ekiro nga tukubaganya ebirowoozo ate ku nsonga zengenda okubanga mbategeezaako mu maaso awo katono nnyo nnyini ddala nyongera okubajjukiza bannaffe nti banno munange aba Twins Unisex Saloon bakutegeeza nti gweyagala kubanga osiba dreads oli mwami oba oli mukyala naawe ayagala okusala akaviri ate ak'omulembe bakutegeeza nti bali wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okubanga obafuna bulungi nnyo oba ggwe beetaze ku namba y'essimu eri 0773 449200 oba 0756 3713 44 basobola okubanga ate bakusala enviiri naawe ate onekanekane bulungi ate ne bannaffe aba Village Mart Supermarket bakutegeeza nti gwe ayagala kalonda yenna ow'omunju oyagala byakulya oba byakunywa oyagala ate bibala okwegamba kyonna kye weetaze munnange mu bulamu obwa bulijjo byonna nkutegeeza nti babirina era nga supermarket eno eri wano mu Kiwempe still Soweto Road osobola okubanga obafuna naawe ali ewala ng'oyagala ebintu bino babikutuuseeko munnange bakola deliveries mu bitundu ate ebyenjawulo ennamba yaabwe y'essimu eri 0701 577435 0701 577435 ate osobola okubanga munange naawe bakolako mu ngeri emu oba endala. Nitas Jewelry akutegeeza nti goli mukyala naye nga oyagala bintu byakwewunda oba byakwetonaatona omwami abambala obukomo ayagala necklaces ayagala babuyita bu ancolate kwegamba byonna birina buli kalonda yenna amuyina akwatagana n'ebyokwewunda so osobola okubanga ate omufuna ku mitimbagano kwali nnyo era nga ye Nitas Jewelry bw'oba omunoonyeza ku Facebook osobola okubanga ate omufuna bulungi naye nga ennamba ye y'essimu eri 0751963993 0751963993 ate babeerenga kuwa ebyokwewunda munnange ebyokumukono ebyomubulago bye bateeka mu mutwe bye bambala ku magulu naawe obeerenga ate onekanekana mu ngeri emu oba endala naawe alina ebiranga ebyenjawulo ng'olina kalango kwayagala kazanye mu programs ez'enjawulo oba voltage oba mighty drive oba liiso lya mukulu oba snaptop munnange ate agenda mu ssimu yo owandiika ennamba eno eri 0702900076 0702900076 ate obeerenga munnange oyogera n'omukulu oyo akubuulire mitendera ki gye weetaaga okubanga munnange ate oyitamu. Nyongera okubategeeza
tetuli ku TVs eza bulijjo oyinza okuwukyusa sisa remote yo ng'otunoonya wabula tubeera live ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda genda munango liking page yaffe ate otufollowing onyige ne alarm button nti buli wetubeera live osobola okumanya tuli live program kyeriyo naawe nosobola okubeera ng'oli kitundutundu ku program eyo so naawe alina comments ez'enjawulo osobola okuba nga oziteekayo mu comment section ate ne tubeera nga munnange tuziyitayitamu n'obeera nga munnange ate oddibwamu mu ngeri emu oba endala ku YouTube tuli The Alternative Uganda genda munango subscribing ku channel yaffe onyigene akadaka akamyufu nti buli bateekayo video ate gwamu kubasooka okubanga munnange ate bagiraba ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda jemikutu no munnange kosobola okubanga ate otusanga mu ngeri emu oba endala baniriza era nga tugenda kuba olunaku olwaleero nga bwe nabategeezeza mu ntandikwa nti ku voltage tutunuulira ensonga nyingi omulina ensonga ate ezikwatagana ku bavubuka era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga z'abavubuka olunaku no regio lyabadde International Youth Day era nga mu ggwanga wano Uganda ebijaguzo byabadde mu kisaawe ate ekkololo olunaku olw'eggulu so tugenda kuba tukuba tooki ate mu nsonga ez'abavubuka olunaku olwaleero bwe tuba tutunuulidde ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda abavubuka ate mu ngeri emu oba endala basobodde okubanga ku mulundi guno ate babyenyigiramu naye ate bwe tuba tutunuulidde ebifo eby'amaanyi ojja kwesanga nti abavubuka ate balekeddwa emabega mu ngeri emu oba endala bwe tuba nga tutunuulidde kabineti yonna yonna ate abavubuka ennamba eriko yewuunyisa so bemu kwe tugenda okuba nga tutunuulira olunaku luno olwolwaleero nti abavubuka enamba esinga bwe wotunudde population y'eggwanga Uganda population eno ate y'abavubuka naye ate abavubuka mu ngeri emu oba endala waliwo ate ebintu ebimu bye batasobodde kubeera nga ate babafuula part era nga ebintu ebimu babaleka ebbali bwe tuba tutunuulidde ate ebintu mu nsonga za ebyenfuna bwe tuba tutunuulidde ate ku businesses ez'enjawulo abavubuka bano bagezezzaako nnyo okulaba nti bayiya emirimu egimu oba emirala naye ate ne tulabayo n'abalala era nga nabo emirimu nanga ate banoonya minoonye so tutunuulira nsonga z'abavubuka in general naye nga tugenda kuba tutunuulira ate ebimu ku ebyo ebibasoomooza nabiki ebyetaaga okuba nga bikolebwa ne gavumenti ate wawe yeetaagisa okubanga munnange eyingira mu nsonga ate ez'abavubuka kansooke ngende butereevu ewa mwami Mayanja abuse kuba tulaba tutandika show yaffe ey'olunaku luno olwolwaleero mwami Mayanja tukwaniriza nange nesimye okubeera wano nate njagala kwebaza management simugantuuseeko mbu kati network etereddemuko naye ate nanyumiddwa nti pulezidenti w'eggwanga yasuspendinga Facebook abagamba nti pulezidenti wa Uganda alakasula katuumu oba Kairo ebiragiro bye birikkiriya byateekebwa mu nkola Facebook tekola ki yagambye ente zikyakamu avunana Facebook obutafaayo ng'abantu bakoba eyambisa Facebook okuma mu balala omuliro n'okozesa sectarian communication n'ebiringa ebyo so president tukweyanziza nnyo bwe wali okoze nange nenyumirwa ekyo kyanyumidde nnyo otyo ekyokususpendinga Facebook ngeyange kweri kwebaza webale nnyo emirimu anti kati ogi accessinga weetaaga VPN virtual private network kati tuli eno mu digital age tatusumbuwa Facebook twere tukozesa of course with some difficulties but the difficulties in Facebook is not because of the difficulties are in the cost of internet because kali akantu kaffe kakwano kaffe ketwe akatugulirawo ne tugenda ku Facebook of course ko katwala data mungi ne internet is stable naye mu Uganda ebintu ebisingawo ekyo kyala agenda mu ddwaliro okuzaala ne bamuoperating ate ne bamuleka mu kotoniwo it is in Uganda so nesimye okubeera wano ku voltage nange neyanza okumukyaza era nzikiriza nyongere okutuusa eddoboozi ly'abantu babutalika community recycling group ndabye campaign ekutta amamima ku Facebook ne ku TV eya tufuga akaveera so fe abatandikedde okuretrievinga carbon points okukuŋŋaanya obuveera because tumanyi
obulabe bwako biveera mu ttaka lyaffe tuli basanyufu nti ensi egenda ezukuka abantu bagenda bamanya byaka abantu badenga babeera ku nsi nga balinga bagamba twakisanga bwe kityo bwe kiriba mirembe so I am happy that bannayuganda bagenze bazukuka nabo benyigiddemu bwensi kinyumye nti wabaddewo debate KCC ne companies nade bagamba tuve ku kaveera osobola okuva kaveera amangu ago boom kati tukavuddeko no eggwanga eriri mu strikes za industrialization bw'oba otunuulidde plastic lol gyakola mu industrialization strikes z'amawanga campaign y'okuva tuve kaveera yali an attempt in fertility. So right now the signals eziro nti tugende tukakozesa paka kati ateffe akaveera tukajjamu building materials tukateekawo katasobola tukolerako bulabe ate nga tufunamu. So tusuubira nti others are going to waliwo n'omulago nalabye alicyclinga nakolamu emipiira egisambibwa. Very good initiatives. I am so happy. Njagala okukozesa omukisa guno nga neebaza ndi musanyufu nnyo olukiiko lwa KCC olwa NUP. All of a sudden there is something positive that we can write about NUP leadership. Nti babadde ne council ku Thursday and the most prominent issue that came out nti Westmandi garbage collection companies nga zikwataganye ne ba technocrats batuula mu kasengenoza balina wansi wa meeza ne beeyongeza contract emyaka 10 nga tewaliwo bakulembeze b'abantu. Jukira nti abantu trust yaabwe eri mu bakulembeze abalondebwa era bw'oba ogenda ku awarding omuntu contract oba okugyongerayo kyandibadde kirungi n'osooka ofuna feel ya public how ono contract so tulina bi company nina ekimu already nina complaint y'omusuubuzi omu kinabugabo apdiru kiseera abantu kasasiro bwe kirina okujjako sinyinga kasanvu kale oba omutwalo gumu n'ekitundu kibasaba emitwalo 3 olumu kijja ne kiggalawo n'edduuka erina trading license nti olw'okuba kasasiro edduuka bwe libeera ne trading license first and foremost ku trading license kuliko percentage yaki ya garbage collection. KCC gye tuwa license ate ye contracting omuntu ono kati omuntu najja na inconvenience ng'omusuubuzi n'ogala business yo olw'akasasiro. So amaloboozi ago gabadde tegawuliddwa naye bakansala batadde ekigere ku ttaka ne bagamba ebya contract extension bibeere suspended, business sigale nga zitambula nga bwe zibadde nga bwe tuliviewinga contracts zaabwe oba kisoboka tugule nawo because you can get better bidders okola omulimu ogwo mu ngeri erimu effective. Companies zonna eziola kasasiro wano Kampala tezirina mmotoka zitransportinga kasasiro from one point to another mu ngeri erecommendingibwa ze bayita ecocity standards. Jukira nti mu kibuga tulina mu restaurant ezirina bazita outdoor restaurants akati oli ku Nando's olya kipizza mwe musingo byagala omuyaya yayisaawo ng'olole kuliko embwenvundu bacteria ne moisture zivaako zisibira ku pizza byebyo byemugyemu bizita ebizimba by'omu mbuto. We eat dirty food okiwulira. So council okuyimiriza contracts zino it brings a conversation about waste management in Kampala and what was supposed to have been done many years ago. So I'm happy. Yaga kwebaza Deputy Speaker wange Mwami Nasur is a friend sirwa kuba nti ndi mu kibiina kye naye mu bannuuku mu nkuyanja y'abakansala abajja mu bakansala abangi nsanzeemu omwami oyo ali outstanding arizoninga ebintu byabikwata yetakyamuka abikwata mpalapala. So I think now mu bukulembeze bwabwe byonna tetujja bifiirwa mulimu bye tujja okutaasaako. Azimbye bulungi nnyo ku legacy aba FDC gye balekawo because legacy ya FDC yali okuconsultinga abantu ate n'okuleeta okudebatinga on behalf of the people, so on behalf of the technocrats and the rich people of Kampala. Okay. So that made my news. Weekend, no? Yes. Ekyo kati kikoza amawulire. Of course kibadde kikulu because kiri mu field gye nninamu passion ennaku zino, but also mbadde nga njeregerera nnyo abantu because in Parliament there is nothing to talk about. The leader of opposition yenoonya
atwala obudde bungi okwezuula taneefuna komishona wange zaake n'emboozi y'ettaka ewalumbuye baneebinyuma yali agenze batugamba yali agenze ku mirimu mitongole mu ttaki bwe ku page ye yapostinga tusituse ne tugenda tufunye ne balooya abali international as if tiyagenze ku specifically ku agenda ya lubi badati zake for you tetusaana mumalirako biseera nga bisagala bimalira kusegirinya yazimbye eddwaliro eddere naye nga woba olinonywe nakozesa microscope eddwaliro yakaweta olinakozesa microscope okuliraba but that is tukuze nabo naye ayina kyakoledde abantu b'omukitundu ekisanja ekyo nkyogera agenda kuba musawo naye tabadde specific ayinza okuba omusawo muganda because bino ebyabasawo abazungu birina olugendo lunene emyaka egi ate bw'otaweera omalirizo jjanjaba bisolo nga Dr. Bedi Bwanika yuza kyenge yamugamba ebyabasawo bireke gwojjanjaba oyo ye mwami Mayanja bw'aba atandise okunnyonnyola ate ebintu ebimu omaliriza osese busese olw'engeri ate gy'abinnyonnyola naye nga tugenda kuba tutandika mwami Kyaguba Katongole agenda kuba twegatako mu dakiika ntono nnyo ate okuva kati olw'ebibadde bimukuttemuko wano na wali naye agenda kuba tweyungako ate olunaku luno olwolwaleero mwami Mayanja olunaku lwejjo lwadde lunaku lw'abavubuka bwempulidde tewalutegeddeko of course tuli mu pandemic tuli mu partial lockdown tusikyali muvubuka ndi musajja mukulu kati so I somehow learned because mu Uganda waliwo ebitunyigiriza bingi that if someone can forget his birthdays, marriage anniversary kati ate olunaku lwaba abasajja kigambibwa mu musinga okwerabira marriage anniversary because sirwakuba nti mutima mubi naye tubeera n'ebingi ebitwocupayinga ku mutwe Uganda Revenue Authority ebisaayo okusindikira ka message tonna kusasu tonna declaringa tolina business naye kugamba you need to declare tax returns ez'omwaka guno obalyawo national water so byebibawo ebibeera national water nekuweereza ka message nti your bill is overdue ne MTN momo ene ugandi karodi kaffe kali kugamba bingi betubeera nabyo ku mutwe sometimes bulina okutusaasira naye si excuse nga tetunaba kutandika mulamwa guno once upon a time put yourself in a man's shoe tuzambadde mwetuli tulina kati abakyala abafuuka nga maama yetaateeka omukyala asigala mukyala when things get hard for them they begalirawo ne bakaaba after crying ne basako ka make up nze kintomera nennuma amanyo nennuma enjala but I keep going that's what distinguishes us so biba bingi nze totera kundaba kusonga ntakola omutwe olwo waliwo amasimu wano agazze naye nga amawulire si malungi n'akatono I have to keep on an appearance nange ka make up kange kemuba mutaddeko wano mu studio zammwe ne make disguisinga na bizibu byange ani agala okutunuulira kweno sheri expensive ngaki nga gesigo waleese enkanyanya enalaga stress so that is the man's world so ebyo ebimu naye ebyo biri feminine ebyo byamu ebiriwa byonna marriage anniversary birthdays bwe tuba tufumbirwa tuba babiri si bwe kiri nawe but to a extent it's a women's thing tuveeyo abasajja ekintu okikola okivaako okay we got married so what yes now I'm looking at my death ate era bwe mubeera omusajja bw'ofiira wano ndekewa because we are expected to die first it is okay now kati tubeera tulowooza kati niyinza okufa omukyala mulekawo abaana that's what occupies our head so ebimu bituyitako somehow oina Museveni at one side oina COVID at the other side oina balandiroodi abaagala sente za rent mu bizimbe ebyo bennyini bye baggalawo bingi nnyo abasajja olumu musaana mutukolereyo n'emidaali eja olwo abasuula obuvunaanyizibwa so kyekimu n'abakazi abasuula abaana ekyabasajja kiri waggulu muva mu mbiriizi zaffe we are not so different from you we have our weaknesses so you also have yours naye zammwe nnyingi nnyo okusinga mwami Mayanja because we have more responsibility than women naffe tulina nnyingi nnyo bwe kiba kituuse of course muzirina child birth musajja newabeera munene nga Schwarzenegger experience tagirina that's where you have my respect but that doesn't mean nti ebyaffe byangu olumu bifuuka eyo tuveeyo tudde ku mulamwa basajja bameka bawulira bayimba mbu nze ndi single father tudde ku mulamwa single mother no they also mean men
who have raised up their children single-handed ng'abakyala babivaako. Mwami Mayanja tudde ku mulamwa ogwatuleese olwaleero ogwo mulamwa tugulekere Snaptalk. Ogwo mulamwa tuguweereze mu Snaptalk bajja kuba bagutuyambako. Akawandiise nkimanyi akawandiise naye tutunulire Mwami Mayanja ensonga ez'abavubuka bwe tuba tutuuse mu byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ku mulundi guno ndaba kikyuseemu. Kikyuse. Abavubuka bangi nnyo abenyigidde mu nsonga z'ebyobufuzi. What's your take on that? Gwe olaba kikyusemu oba there is something ekyetaaga okuba nga kikolebwa? Abavubuka ababadde mobilized okuyingira ebyobufuzi bw'oba nga wokirabira of course bangi. But real significant meaningful involvement y'abavubuka tenabeerawo. You see, if you are mobilized kitegeeza there is a certain percentage of unawakeness tonazuukuka kimala bakiwulira era ebisingamu obungi oli eyakumobilizinga akyakola ki. Now it leads us to trajectory normally when asooka owulira nga njogerako. There are those who participate and there are those who are participated now. Yes, bangi bazze mu kisaawe but mostly they are participated. So there is nothing much to write about. Bali munga abawagizi? No, they baweza quorum. Yeah, baweza quorum. Oh. Okay, fine. We have representatives at all level. The age limit to ADGO. By the way, I am talking to young people from FDC. Tinga we twajeho age limit. We don't need youth representatives in the house because now the space is open. Okay. Buli muntu asobola okugenda n'avayinga because luli twayinanga ka age cap before 35 you can't aspire to be a district chairman. Wakiwulira? You can't aspire to be a president. Ne kati olwaleero ekintu kyerere kiringa kisaawe kyewankulukuku ojja na mutwe gwo participating. So kati abakulembeze ababaka ba parliament ababavubuka bakyali relevant. No. For me, they are not relevant anymore because tebaina excuse. What is their cause now? Omuvubuka kupepa osobola ogenda no participating wholesome league, which are in a restriction with the removal of the age cap. Atera abavubuka benzijukirako yali RCC wenakawa bakola ekisinde nga kiyitibwa kick the age limitations out of the Ugandan constitution. These are some of the justifications the government. Abavubuka tukyali marginalized kawairo kano kaina bye katusosolamu kati nze ndowooza nti bwe kabanga kaweddewo then kano ka interest group kebayita abavubuka kaba kafuuse n'abantu tetukyetaaga kubeera under the marginalized groups because we can be speakers, we can be judges, we can be presidents, we can be district chairpersons, we can be everything that basically kyetwagala. Okay, boba kitunulide boba tuba tukikomeza wano mu ggwanga Uganda are youth being recognized bwe tuba tutuse wano setup gye tulina eri interesting. It is interesting that it recognizes the youth, but like I said, it recognizes their presence, but it limits their full participation. Abavubuka tubanyumirwa ku mikolo Katinga John National Youth Day. I am sure the president must have made a very pregnant speech. Era nkakasa yatujukiza nti naye yali muvubuka era n'atubuulira ku buvubuka bwe. Of course emboozi teggwanga tetugenzeeko mu nsiko 1986 when we came here. It is the narrative. However, bw'otunuulira abavubuka from the 60s okutuuka ku late 80s bw'otunuulira systems ezaabateekateekanga their involvement, their relationship n'abakulembeze by then olaba nti there is a very big difference olwaleero. Nti take for instance President Museveni at a very tender age yali ali bifo byamaanyi mu gavumenti yoba yali akulembera National State Research an intelligence organ reporting a director wa president. By then ndowooza yali mu 20s because President Museveni akwata eggwanga nga ine emyaka ndowooza 40. Okay? Naye nga
nenga ku myaka gyabiri before swearing in at parliament abadde involved mu bintu ebinene at one time nga Dr. Milton Obote bali Arusha Museveni is there as an active player si passive one akati olwaleero yogera ku bavubuka myaka 23 oba okyali ku campus no yogera ku bavubuka abaliwo olwaleero even at campus by the way what ekintu ekisinga okulabirako ekijjayo kiri kyenkugambe nti we are recognized but we don't allow to participate nti ba President Museveni ba General Mugisha Muntu they started their active involvement at university. What happens today at university? Abana abakyali ku university nga tanaba kufuuka productive. Besides that, let us look at into politics and business. Yes, business wise, omwana wa university kwezikate enaku zino waliwo ng'ebiri wamalaya university girls are very good in that, but also n'okutunda engoye enkadde. I have not seen a business leader mu business sector nga kyali ku university. After all, the business world in Uganda, the story is awkward. But celebrity mu business tebasoma, they are not university graduates. Akati betujja mu other spheres of leadership, politics for instance, Guilty President Wema Kerere China that vigor, that power ngaba baba Norbert Mao Jibalina acha edobozi ye statement ye echama talinga nga barumshana bwe bali. You get me? The formation is abavubuka ku university Buganda Nkoba Zambogo Banyankore Kweterana etc. Ku university now lideyo basoga city there are many but to what extent do they shape public opinion? I will tell you to the least extent. So it is a system designed to perpetuate nti abavubuka tubalina era bali ku board, but in reality tebaliyo. For me that's how I look at it. Tebaliyo because botunulira mwami Museveni ngekyo no General Mugisha Muntu escaped from university na yesogezo. Wachiwulira? Munsikafuna ebizibu ensiko emuwanda. Bamukomyawo bamujjanjaba afuna opportunity okwogera ne president w'eggwanga then amugamba bino byonna we bigwa come back home, I want to have a conversation with you. Now General Mugisha Muntu nga n'ebiwundu tebinakaladduka ddayo mu nsiko. Do you know what that means? The level of ideological conviction. Omwana wa State House, imagine now what is that boy's name? The first son Moses Kainerugaba. Aba ADF somehow bampaswedi za abegaseeko deba afunye obuzibu mu kapeli zaabwe kakati ne bamukomyawo emulago. Okay? Kakati emulago Mama Janet namusangayo ba President Museveni namugamba my son, what is your problem? Nayo soko janjabu woone boona come back home. Before you know Moses say yowa over ADF. Do you know what that means? Nti enjiri yaba ADF je bamubuulira ono musajja eba yamusensera nnyo vision yaabwe eba yakola ki olwaleero abavubuka abaffe. I am privileged to have worked with some guilty president abamu kubo okufuuka kwali kuyiiya kwange ne muganda wange Norman. But Nalindo was anti-guilty president, you know. Naye I was surprised. You know, mkwano gwangu yali mu DPC wa Makerere University. Yangamba gwe off record. Bino temubiteekayo. Ngono guy kyokka kyasobola kunywa n'okukola emitawaana mu mabaala. Naye nga ye guilty. Naye nga for me nze nga mbeera neeyo ku kyalo n'enjoga ne bagamba nze nina guilty president. Paka omusajja oli yangamba gwe olowooza waliwo ekintu wa Mugaya ine ebintu bisatu ekyokusatu sijja kyogera ebiri ebibiri byo biryoke kunywa na kukola commotion gyanyweredde ate nankubira nze nzije nkola ki. So it means that oyo guilty president wa Makerere University ayivole ki sagala kwogera ku zino university endala ngeza abasegirinya zidata mayi. So bwaba muwe Makerere a casual observer asobola muwandikako bwati it spells doom. It talks about a crisis. Now
Another very recent example, our music industry. I want to give credit to these young boys. Once upon a time, nga tebayambiddwako batandika ekintu kyabwe ne bazze bakizimba kituse ku peak ne kifuna international recognition. Now guess what? Omusajja atayimbanga yadde sitanze emu ne biba bya rap bya rap byangu ojja n'ogulobozi go n'owanda gagamba akunganyiza abayimbi ffe twali tutya n'abakumira mu kifo for 1 month abayigiriza music. Do you understand this level of manipulation? Omanyi nti abaana bano the power that they had accumulated mu lugendo lwabwe babambudde kati bali bwerere. So today Chameleon is not someone that I will pay mitwale 5 gendo okulaba because General Salim Sale abadde amuyigiriza ABC za music ne General Salim Sale okujjako kibonge kya nini simuulirangako mu nnyimba ndala. Now there is a deliberate effort by the regime today okulaba nti abavubuka bano baba manipulatinga baba confusinga ne bamalirizenga bali useless wasted generations. Yensonga lwaki mu Uganda omwenge gwa raisi gusangibwa buli wamu because aba bavubuka abanywe batamire. When they get drunk, the next best item is sex. They avoid sex, let them go and bet. Eyo ye poli okuramu y'abavubuka government eno girina simpandiike era bino kyaguba tagenda bikkiriziganya nayo tusanyusa omulaba yadazeret naye that is the reality. Mukiwulira tekiri wano ka Kampala. I have traveled up to Arua naye nga I am observing every town gyenyimiriramu. The first thing you recognize abavubuka batamidde bali baluma. Ba President Museveni we bavubukira walingawo national programs z'abavubuka nga teziri cosmetic nga ziri fundamental. There was a program gye nasomako ku Dr. Milton Obote gye nayaga. Dr. Milton Obote yalina ekirooto ky'okugatta Uganda to be one country, to be one nation. Naga nti omwana we bakuzaala e Buganda, primary n'ogisomera Buganda, secondary at least genda e Busoga omu east oba mu north oba mu western Uganda. Gundi HSC, if you bobanga olevo wasomera mu east, HSC genda mu north. Bw'obeera n'abantu bano n'okula nabo n'olya nabo emmere n'osoma nabo, that level of brotherhood, that bondage, kyovola abantu babesigye bo mu bulamu tebalemererwa. Bw'agenda akyoli tasula mu hoteli, ayina ba obibe be yasoma nabo abamu hosting ewaka. Lilian bw'ova wano ng'ogenda Busoga tumukubireko omugalo akati mutuuse mwambuse engulu ngamba ngulu. I have my factors zentunulira engulu mbadde ngezaako okujjukira naye erinnya libuzi naye nze nina mukwano gwange bamuyita Mr. Leonard Okero yanga nti bwe yamala P7 bwe bamala selection ng'abeera waabwe wa Kitigumu omupoliisi yaleeta ebbaluwa ng'eva in a school in Western Uganda era oli omwami mu Kyoli naye mu Lunyankole tomugeya Lunyankole Lukiga Lutoolo ali fluent ayogera Oluganda because HSC Buddo wategedde. Akati olwaleero tulina programu y'abavubuka b'Ekansanga bawulirize programu yaabwe y'Ekansanga ku FM station k'Ekansanga bagende mu church y'Ekansanga. We are limited, we are arrested. Tulina amakomera agatali physical. Mwami Mayanja Simba wakati tudewa mukulu cyane Simba wakati, that is the ekyo kyekifaananyi tusobola okusiiga ku bavubuka abomulembe guno. Mwami Kyaggwa tusanyusa okulaba era weebale kubanga otwegattako olunaku luno olwolwaleero buza kuba tulaba abatulaba olunaku lwaleero mujja kunsaasira okuba nti ntuuse mu late naye Buganda Mayanja yanyalirizza dda yadde si moderator program naye ategedde nti wendi so he has felt my presence. Yes. Thank you. Your presence. Yes. Abatulaba mwenna mwebale nnyo okuba nti
muteekako data wamwe mukulaba nebaza ne management ya the alternative okulaba nti our program is so consistent nti tefunyemu hiccup yonna we are still moving. Okay. So n'olwekyo tujja kwebaza omubadde mugikola era tweyongere mu maaso yadde nga waliwo obuzibuzibu obwa Facebook oba n'ebirala naye yakugulwa kati kyemanyi n'omukulembeze naye alina kyalowooza ng'alaba kiyinza okugatta ku ggwanga however much nti mulimu ekisobolo tamanyi nti omukozesa Facebook gye muli omusomesezaako eggwanga yamanyi ababeera ku Facebook bakozi b'ebi abadongo abaleeta adungu simanyi nga muganda yes naye ebyo bibeerawo kyemanyi president naye akirowoozako amanyi mulimu abasomera ku abavubuka bangi kati abakolera ku Facebook. Yes, so ensuubira oba oli awo bw'abanga ali mukirowoozaako addemu akirevising tujja kwongera okimunnyonnyola. Yes, era mwami Kyaguba naffe era wano ku Voltage tugenda kutuma oyongere okunnyonnyola omukulembeze w'eggwanga omulage ebirungi ebiri ku Facebook amanye nti Voltage gyeri boogera ku bintu bwebiti ne bwebiti ebyongera okuzimba eggwanga lyaffe. Gwentumye olwaleero wanaaba tatuusiza bubaka kitegeeza nange mba nina okwetuukira naye nga gwentumye olwaleero kyemmanyi omuganda agambe yeetuukidde tanywa matabangu. Tusanyusa okulaba olunaku luno olwaleero kulikayo mu bijaguzo by'olunaku lw'abavubuka saabaddeyo kubanga sikyali muvubuka kubanga obuvubuka bwentegeeza bwe buno abatamanyi sense of direction bebavubuka b'ennaku zino naye buli bwobanga omuntu kyomanyi lwaki niwobanga olina sente bakuyita muzeeyi kubanga gwoba otegedde wezudde nova mu bano muganda bwe bagambye nti obasanga bali kunyawalagi banyanjaga biki neweteeka mu position y'okupozesinga. So me, I've tried to put myself in the position of possession. Yes, so I'm going to I possess because nava mu direction y'abaganda bange boogerako. Naye nga mu myaka okyali muvubuka. Emyaka by the way, this emyaka gy'obuvubuka omuntu aba agitunuulidde wova ku myaka 35 paka ku myaka 5 obeera muki muvubuka. Ndi mukuwako example. Bwova 18 paka 35 paka ku 3 bakuyita ki? Youth. Kati 3 mukumu paka ku 4 obeera ki? Obeera ofuusa omusajja. But balina otuwa erinnya lyawo kubanga ffe okuva ate obeera adult, young adult nga mwalimu because mu Luganda eyo definition tusobola gitranslate maybe tukole direct translation naye wabiri mwesa abadde muto era abafudde muto tweteeke tukozese direct translation ensuubira omuvubuka tumuyite kubanga niwo mugenze mu programu z'abavubuka zino UILP simanyi CDD for example wubanga bali mukutunulira youth livelihood program omuvubuka wa myaka 3 mutabeeramu mutandikira ku 18 paka kwameka kati bano abali awo basinga okunyigirizibwa basatu mugumpa kwa 3 mwezi tebamanyi bwe bagwa sirina balida government program gye nenyigiramu kubanga bagamba nedda toli muvubuka era nubo wayo national ID bagamba sebo toli muvubuka kati ngende mu program ki waita ko anyway mwami Kyaguba gezezaako okuleeta parish model eyambe kwaba abavubuka n'abo abamu abakuze abavudde mu embeera ya parish model ya YLP. So eggulo twabadde n'olunaku lw'abavubuka era ebijaguzi byabadde naye mwami Kyaguba tutunuulira abavubuka mu nsonga mu byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda awo wenyini nyini essira bwe tugenda osooka okuliteeka nate mu ssaawa ey'okubiri tugenda kuba tetwongera okukitunuulira bwe kituuka ku nsonga ate eza entrepreneurship naye nga mu ssaawa yaffe eno esoose tukitunuulidde mu nsonga y'abyabufuzi na bukulembeze mu leadership abavubuka abasinga bateerawo channel z'obukulembeze ate wano bali bayombera ogamba nti okwata simanyi ku Kawayiro namba 10 meka simanyi president n'agamba ne Katumba osobola okwesimba ojangu wesimbewo yadde n'emyaka 2 era najja ne yesimba president yaleta Katumba amuvuga ati gwe bali mugamba nti omanyi
president tetakkirizibwa kwesimbawo ng'aweza emyaka 7 mu emeka kati n'agamba nti naawe mayanja osobola okujja okola ki okwesimbawo n'abateekerawo that gap nga Katumba naye 18 and above. So ne Katumba naye n'avaayo n'akola ki naye tulina obukulembeze bw'abavubuka right from the zone to the national level. Wano for example wetutudde wennyini kino ekyalo kyetutuddemu studio yaffe mweri TV yaffe mweri mulimu omukulembeze kyamaani w'abavubuka owa wano n'akakiiko ke k'abantu 9 wano wetutudde. So kitegeeza twabawa leadership however much nti leadership ezimu abamu tebazirecognizing though they are leaders, they don't know their roles as leaders of being a youth leader. Abasinga tebakimanyi kati kuba tebafunye bantu baba mentoring oba nakubayambako okubasomesa nti boka olina kukola kino na kino. Ekizibu bwe kiri abavubuka mu leadership gundi zaabwe bangi nnyo kubanga bw'obala ebyalo ebiri mu ggwanga lyonna nga kuliko abakulembeze 9 ekisinza otunyigiriza we are not paid even a single penny like LCs bakiapasoni n'ebyalo ne babaayo omutwalo buli mwezi ne bamalako omwaka babadde emitwalo 12 abavubuka yadde enusu emeka. So buli omuvubuka yavaayo n'agamba nti nze kwesimbawo amanyi nti ngenze mu leadership kufuna sente watuuka muli ng'alaba n'okumukubira akasimu nti waliwo meeting agamba waliwo omutwalo ogunanze ewaka nga tasobola teguliiwe eri kyamazima kuba kati abavubuka 9 ab'okukyalo oyinza okubalako abavubuka 3 chairperson female affairs ne treasurer be bagenda mu lukiiko ku parish level. For example Makinde ine ebyalo 243 villages 243 parishes zirimu 20 ka 243 times 3 be abavaawo ne bagenda ku parish okukiika. So buli bakiika mu meeting zaabwe bajja kumuluka mwaba 243 times 20 be bavaako abavubuka 3 ne bagenda ne bakiika ku gombololwa ku district. Kati webuuze dissemination of information eneetuuka ddi ku bano abalala simanyize ndi publicity simanyi ndiki bonna basirika emyaka 5 negiggwako nga tategedde nti yali mukulembeze w'abavubuka kubanga 1 tamanyi roles 2 temuli yadde n'ekikumi ekijja nti owaye baganda egula account ekyo kyetwaligambye nti kumuwaayo wetubanga tugenze mu field of sensitizing maybe government program because that's their first role. Sensitize, mobilize youth okwenyigira mu government programs gwe mugaso gwabwe. Naye kati omwana amanyi nti asiba mukunywanja naye nga mukulembeze w'abo abavubuka abo mu kitundu anamanya government programs. So kyotegeeza obutamanya roles zaabwe yemu ku nsonga lwaki oluusi mu bintu ebimu balekebwa emabega oba balekebwa ttayo. Anti kati oba tosobodde kugenda kumanya information wajeeva kubanga they are not ready to put in what the little they have ogenda okufuna information. But there is ku mulundi guno oba mu kalulu kano akawedde omusimbi mungi nnyo ogubadde guyiibwa bwe kiba kituuse mu byobufuzi and kirina engeri gye kyaffectinzeemu abavubuka bangi monetization of politics nti omuvubuka kati okwesimbawo yeetaaga ssente nga nnyingi ate of which abamu baba tebazirina mwami Kyagulanyi ensonga endoza naye waali badde ogituulamu. We're going back to the debate that we had here last time egamba nti monetization of politics yeretedde abavubuka abamu okuva mu politics. Naye ate abavubuka nze nkuwadde example ne nkugamba nti tulina abavubuka buli ku kyalo nga bakulembeze b'abavubuka buli ku kyalo ebyalo bimeka mitwalo mikaje tulina mu ggwanga sigimanyi naye buli ku kyalo kuliko abavubuka 9 naye obuzibu bwabwe nti tebalina mu nsawo temuli 100 bajja mu bukulembeze nga basuubirayo nga bola basasula MP basasula kansala besanga nga ekyamazima n'emisu 10 tebakola ki tebakibawa. Kati mwattu ne abeera demoralizing nga talina nekyasobola agenda mu kukola nga niwo mugamba nti genda oyita abavubuka bajja mu lukiiko agamba n'abaliisa ki n'abanywesa ki
obuyinza ne busigala mu bantu abamu ba technical kubanga buli nti mwami Kyaguba bwe tuba tutunuulidde akalulu oli najja n'ateekamu obukadde 600 yes omuvubuka atayina naye yeeya nnyo ng'ayambiddwa n'ateekamu obukadde 5 tugenze mu adult safari tugenze mu bululu obw'abantu abakulu okitegeera tugenze mu bululu obw'abantu abakulu nga buli omu kubanga ne woba ogenze mu Kenya by the way bateekamu ki sente mu kalulu ne woba ogenze wano mu Kenya ne woba ogenze Rwanda they use money kubanga abasuubira nti agenda kujjawo kinene gwe tunulira ba MP baffe no abavubuka anti okubeera omukulembeze w'omuvubuka ekizibu ky'olina kiri kimu nti ozze mu kitundu otagenda kusasulwa naye weetaaga okubeera leader beera leader ng'onoonya okumanya you elevate from where you are yes oba omanyi kiki olina okukola so sigamba nti ogenze mu leadership because oyagala kunoonya sente ekyo kikolebwa by the way in the politics people these days I don't know what happened either naye these days people go into politics to look for money so abavubuka bwe kiba kituuse ku kulowooza bo balowooza ekintu kimu sente tebalowoozayo nti okay ngende nefunayo experience wano na wano exactly so naye oli mukubuuza ekibuuzo kyeweesibyeko ogamba nti olowooza okuteekamu sente mu politics tekigenda kujja abavubuka bangi mu politics yes ekyo that's definitely nti kituufu abavubuka abasinga bagenda kuva mu politics naye tubafune bufunyi nga bawagizi naye okimanyi nti ku luno abavubuka abawangudde ebifo ebisinga for example mu parliament teyateekamu yadde okugulirako omukyalo omu buniikiina ate nga n'okuweereza tagenda kuweereza kubanga tebamanyi kyakola Mwami Mayanja nakubuuza nti ngaani eyayitamu nga tataddemu nze saagala kwesiba ku muntu saagala kunokola manya g'abantu yes kubanga omuntu ayinza ogamba nti waayo omanyi lwaki wanjogeddeko bwoti naye ekituufu kiri nti mulimu abayitamu nga tataddemu yadde emiso 10 nga n'oyo yateekamu naye ng'abantu bagamba kubanga n'abalonzi nabo balonda bulonzi muwawa nze nakubuuza wano nekugamba MP kuwalonda omumanyi wangamba nakati ekyamunoonya erinnya lye tonaba kulimpa erinnya sirijjukira naye nze omuntu gwe nalonda okufa ku ero si wani okutuusa ku president bona okyabajjukira Mwami Kyaguba tugenda kubanga ate tukomamu mu ssaawa yaffe ey'okubiri The Voltage program gy'oli mu kulaba amanya nze Omumbejjaliwo Jerian twogera ku nsonga ate ezikwatagana ku bavubuka era nga munnange tuli ku nsonga yennyininyini ey'abavubuka okubanga beenyigira mu byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda tugenda kuba tukomamu mu ssaawa yaffe ey'okubiri temuvaawo The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo okulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiki wandiyagadde twogereko is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku
the alternative digital kushare enganzi the snap talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Voltage program Jolly Mukulaba, Amanyanze, Omumbejalu, Dedilian. Mu studios tuli n'abaami ate bwekituuka ku nsonga z'ebyobufuzi bano babitegera bulungi nnyo nnyini ddala. Tuli n'omwami Kyaguba Katongole Robert ono nate yali yeesimbyewo ku kuvuganya ku kifo ky'omubaka mu East African Legislative Assembly naye ate n'atasobola kubanga ayitamu naye nga waali nnyo olunaku luno olwaleero era nga mukulembeze mu ngeri emu oba endala n'ava mu kibiina ekya NRM awamu n'omwami Mayanja Robert ono Independent Mind talina kibiina mwagwa naye ng'ate muwagizi wa kibiina kya Forum for Democratic Change era nga mutunuulizi wa nsonga za byabufuzi na bukulembeze ebintu ebyo abitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Mbaaniriza tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga programu eno ebeerawo olunaku olw'Emmande n'olunaku olwokutaano ziba ssaawa emu ez'akawungeezi mpaka ate ssaawa 3 ez'ekiro nange Omumbejalu Dedilian mbaawo nnyo wano n'abakulu ate nga twongera okuba tooki mu biki mu nsonga nga bwe zitambula na biki ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era nga twogera ku nsonga ez'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ku nsonga ez'abavubuka ensonga z'eddembe ly'obuntu ebigenda mu maaso mu ggwanga tetubibuusa maaso awamu ate n'ebyenkulaakulana munnange so bw'obanga gwe mulundi gw'ogusoose okulaba show eno weebale nnyo weebalire ddala kubanga kwoli abasharinze abakomentinze thank you very much munnange ate kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Studio line yaffe ate gwe ayagala okubaako ekibuuzo ky'obuuza eri 0789 017145 0789017145 yeri namba ya studio ate gyosobola okubanga okubako n'obuuza ekibuuzo n'obeera nga mukwano gwange ate oddibwamu mu ngeri emu oba endala. Nyongera okubategeeza nti bannaffe aba Twins Unisex Saloon bakugamba nti gweyagala okubanga ate bakusiba dreads ennungi oba oyagala kusala kaviiri ate akalungi obeere nga munanga ate naawe onyirira osobola okubanga munanga obasanga wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okubanga obafuna bulungi era nga enamba yaabwe y'essimu eri 0773449200 oba 0756371344 berenga munanga ate nawe bakolako mu ngeri emu oba endala. Aba Village Mart Supermarket bakutegeeza nti gweyagala kalonda yenna ow'omunju ebikozesebwa ewaka ebyokulya oba ebyokunywa oyagala ate bibalo yenna kalonda ow'omunyumba oba gwe bakozesa ate ewaka osobola okubanga munanga omufuna bulungi nnyo nnyini ddala era gwe ali ewala ng'oyagala ate babeere nga munnange
bakutuusaako ate bye weetaaga. Enamba yaabwe y'essimu eri 0701 577435 0701 577435 basobole okuba nga ate naawe bakolera delivery mu kitundu ate wooli. N'omukyala Anita ate yakutegeeza nti Nita's Jewelry nayo weerinnya okuba nga ate okutuusaako akalonda ayina okwewunda, oyagala pini za matu, oyagala necklace, oyagala anklet, kwegamba ate ebyokwewunda bingi nnyo, ate byonna byonna biyina eri ggwe omwana omuwala, eri ggwe omukyala, eri mmwe abavubuka ate nammwe abalenzi tabalese ng'oyagala bwakwambala ku mukono bwonna bwonna buyina. Era nga osobola okuba nga ate omunoonyako ku mikutu egy'enjawulo kwali nnyo ku Facebook Nita's Jewelry, osobola okuba nga ate omufuna, oba naawe atasobodde mufuna ku Facebook oba ku mitimbagano. Enamba ye ey'essimu eri 0751 963993 0751 963993 ate naawe obeere nga omufuna bulungi, naawe abeere nga kukolako mu ngeri emu oba endala. Tukyagenda mu maaso The Voltage program gy'oli mu kulaba, era nga nyongera okubategeeza tetuli ku TVs eza bulijjo. Facebook page yaffe eri The Alternative Uganda, ate bw'obanga omunange olina ky'obuuza oba ky'owabula gendayo ku page yaffe ate obeere nga munange obaako ate byongera okuba nga omanya ogilayikinga ate otufollowinge onyige ne notification button nti bwe tubeera live ate osobola okumanya show ki ate eriyo naawe nobeera kitulutundu ku show eyo. Ku YouTube tuli The Alternative Uganda, ate nga nayo gendayo subscribing ku channel yaffe, onyige n'akaddaaka akamyufu nti bwateekayo video osobola okumanya video eno eriko ki, eyogera ku ki, byonna ate nosobola okuba nga obitegeera bulungi nnyo nyini ddala. Ku Instagram tuli The Alternative Uganda, ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda. So gye mikutu munange gyosobola okuba nga ate otunoonya n'obeera nga munange otufuna mu ngeri emu oba endala. Mwebale nnyo mwenna abakyatwekuumiddeko. Tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri, twongere okutunuulira ate ensonga z'abavubuka, era nga bwe tugendedde mu kuwumulamu Mwami Kyago abadde akyayongera okutaanya ku nsonga zino ate ez'abavubuka nga tetunaba kusala ate kutunuulira biki ebibasoomooza nangeri ki ate gye byetaaga okuba nga bikolwako mu ngeri emu oba endala, ne gavumenti okuba nti tugikubira omulanga ate okwongera okuba nga etunuulira abavubuka bano n'engeri y'okubayambamu ate mu ebyo ebibasoomooza. Mwami Kyago awumbawumba ensonga yo tuddeko. Abavubuka tulina ekizibu kimu. One, ate ekizibu kino kiviidde ddala mu bakulu ab'eggwanga lino nti batumanyiriza otuwa enusu 1,000 omutwalo 5 ne batatonderawo mirimu. Kino Mwami Kyago bakankuinterruptingemu. Kino kiva tukinenyeza bakulembeze oba tusooke tutunuulira education system okuva eri wansi nti bwaba basomesa ba job creators oba basomesa ba job seekers. Abasomesa basoma batya? Okay. Bye bimu bwe batusomesera bo be basoma. Era by the way government enegezezaako n'okuteekawo ebyemikono nti okuva ku biri bo bazadde baffe basoma tutaddewo konna ebyemikono abavubuka baffe basobole okusoma nga basobola okukola necklace, basobola okukola entebe, basobola okukola welding, ng'agenda ku ssomero nayiga okuba blocker. You get? Ffe we twasomera primary baali batuyigiriza osiba enjeyo mwana w'omukibuga muno tabimanyi, baali batuyigiriza okubaja emirawo. Omwana w'omusite tombimuleetera naye mugambe nti omanyi waliwo woyitawo akawungezi waliwo abayitawo nga endabirwamu z'emuluka ziri wansi osobola okufuna obusimu. Ekyo asinga otegeera ali wano. Kyova olaba ffe tutunula tugamba nti gavumenti yadde egezezaako okwagala okusomesa abantu ebyemikono naye n'okugaba kuyitiridde. Kyekireetedde naffe ne bakulu baganda bange badayogerako abayimbye emyaka simanyi emmeka nga bali mu gundi y'okuyimba, eventually naye bavuddeyo ne balaga their true colors of begging, ne bagenda ne basaba cause bakituyigiriza okuva mu ntandikwa nti omanyi okufuna olina kukola ki? Bano abasabiriza bamaze emyaka 2 nga tebakyakola. Olina okufuna, yes.
naye myaka ebiri gisobola okuzza emabega emyaka okulamuko nga bafuka billions anti nabo bajja kugamba bainvestinga kingi okulaba nti bafulumya if you getting abnormal profits at the end of ekivulu you would have the brains of investing. But if they did not invest and now they have turned out to be beggars, there's a question there now. So, begging, I think, kyatujjira nti bannayuganda kati bayiga niwa bagenda bweru era atuukayo era n'atandika kukola ki saawa zino tulaba abavubuka bangi beeyuna kugenda bweru kuba beeyuna kugenda mu biyungu. Waliwo ofiisi gye mbaddemuko olunaku olwaleero nenkwata ku mutwe ng'abantu batudde mu tenti bayitirivu balindirira kugenda bweru ne baŋŋamba nti abamu bakedde genda 12 kitundu bagenze bano abaliwo bagenda saawa 4 waliwo ndoza bano bagenda waliwo abalala bagenda okujja bakole ki. So the level at which our Ugandans are going mu buddu okwetwala mu buddu wekka is high. Reason babeginze ne babeginga nabo tebakyabawa kubanga nabo we babeginga babakooye ate womubuulire nti omanyi kyoddako kyekino naye naffe kennyini oba tomanyi kiddako kubanga abavubuka bangi baluziza emirimu gyabwe baali bakola mu baala na hotels tebakyakola baali nsinga bazigala ne bana baali bagira ku makubo baali bagala baprotecting mu parliament nabyo nekigaana. Abakulembeze b'abavubuka bakoze ekimala okwadressinga ensonga ate eziruma abavubuka. How many do we have? First of all, we have the national body comprising of 9 leaders. 9. We have a national one minister for youth. How old is she? We don't know. And how old is the other one? Ismail Mateke. He's called Mateke. Okay, fine. He's the minister for youth. Now, yeah, how old is that minister? Does she or he know the dynamics of youth? If wabaya itamu when ngabavubuka bakyuse batya behaviors z'abavubuka zikyuse zitya, do you know them? Nze nali badde ngamba omuntu gwe bayiroza okubeera minister, for example bagamba you have been appointed a minister for youth, yono omuvubuka mwennyini ali mu bavubuka amanyi abavubuka kiki embeera gye balimu right now. Naye olonze omuntu wa myaka nti olwokuba yaliko ow'abavubuka n'okwewumuzaamu mu bwakabaka bwa Buganda edda n'omugamba nti oke kati gwe minisita waki ow'abavubuka. Tunaggula ddi Facebook nga minisita wa ICT tamanyira Facebook we bagigula, for example. You get mulimu abamu nga n'obulumi tebabulina. Kino kidda kubakulembeze. Minisita wa Health olina abaana bameka? Era obonga ng'olina abaana wagenda muleba n'ozaala oba wali wa Syria. So ebyo byonna bw'oba obitunuulidde osobola okumanya n'ogamba nti ono asobola okumanya dynamics za kino ekintu, let me appoint this one kubanga kino kyali. Omusajja wano yakugamba n'agamba nti appointing a minister wa agriculture. Na minister wa agriculture wa appointing akwanga yali nawe mu nsiko 40 years back. Kubanga yajja na mundu oba muzadde we yali musirikale wo edda. Right now, does this person know the type of soil we have in this country? Era amanyi obulumi abalimi bwe bayitamu kwanja. Germany, is that soil acidic or alkaline? Kujjako which type of crop? We come up to address issues basing on on our regions, how we do things. Mwami Kyaguba katusooke tuddekete ewa mukulu Mayanja. Mwami Mayanja, bwe tuba tutunulidde education system yaffe y'eggwanga Uganda, biki bye twetaaga okuba nga tukola okutereeza ate omugigi guno ogujja tufune abavubuka nga bali productive? Bwe tunagenda okutematema education system bla 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 bla, we are going to miss the gist of this debate. Nabadde nina preposition gye natadde ku flow nga njagala someone to prove me wrong.
Zenaga ntutunulira Uganda in the inception, the 60s, all the way up to the NRM era. And compare the two pictures. Abavubuka wali bali be bafuga eggwanga. Buli kintu kyonna kyonna be bali bakola ki? Deliberately set up yali ebafuula ekyo. Now, we come to the 80s, 90s, okutuuka leero gye tuli. Ebibuuzo by'obuuza. So what is wrong? Naawe kennyini okiwulira nti mwe bavubuka naye we muli naye temuliiwo. Robert akidefininze bulungi nnyo. Tulina structures. Abasajja abatukulembedde emyaka 4 bagezi. One, bamanyi bulungi gye baava. Na biki ebyabateekateeka okufuuka kino kye bali. Bwe bafuna obuyinza batuzimbira ki system nga kifaanananga ekituwa naye nga tekituwa. Yensonga lwaki mbu waliwo obukiiko bw'abavubuka okuva ku kyalo bukola mulimu ki? To mobilize for what? To mobilize youth. To do what? You need first of all to define the omulimu gw'abavubuka in national building. Okiwulira? Okitegedde? Kati feri gye twasomera obuyimba si bwenaalemu wiyanga women and so we are defined through the path of education to lead in business, in agriculture, in politics, everything. Olwaleero wiyanga women. Through the path of bogus education, we are beggars. We are beggars. So don't take me into defining about the education system. It is not unique. The whole system is designed to produce failed citizens. No wonder omuntu abadde mu government civil service for all her time, all his time. Kakati batuse mu retirement agani ne mututerewo ekifo ky'abakadde. So the parliament eina abavubuka einamu n'abakadde. Kakati bano abali makati ne kyago babamulemye okudefining. But what I want to ask, nti bano bo abatali bavubuka ate abatali bakadde biki ebyo bye bateesaako ebiri unique nti abakadde tebibakwatako n'abavubuka tebikola ki? It only tells you nti system eno yazimbibwa nga kiguumaaza ng'ente yo tenkoomi. Bw'oba wali ofusizeeko mu maka g'omulaalo kubanza siri mulunzi naye nakyalako malaalo ekiro bakuma ekyoto enkoomi ente ne zisula okwo kati gwe weebaako ekiro n'owuliranga ente ze nogaa muliro gwako osanga ebisiki biri eri mu luguudo nga byakazedda. Kati eno system gye tulimu kiguumaaza ng'ente ku nkoomi nti abavubuka weebali mu history omutinitiri gwe nasomako France walinga be bayita ba Nobel babayitanga ba Nobel by robe. Bakuwa ekanzu n'omuggo n'ofuuka omwami ku kyalo naye nga byokola tewali. Ebungereza watanga omusota nga bakuwaawo obwami awo. Akati abasajja bano bayiga bulungi nnyo system eyo ne bajja ne bakugonnomalako ekifo nti gwe chairman w'abavubuka ku kyalo structure ne bagizimba up to national level naye ne batagiwa budget. Abavubuka tebalina budget. Bakitegedde at least ko ku bakyala abakyala bajja ne bagamba for instance there shall be a district land board or a district land committee. Naye ne bateekamu kali nti the composition of this committee shall be 7 members. At least 2 shall be women. Era ne bakyongerayo nti quorum of this committee ewerera ku bakyala siwe kiri ku bavubuka. Abavubuka bo mubawe bali bate wali business zitambula. These things are deliberate. They are systematically designed okutuwaki. Tibano bagayi we babonaabona ne balwana entalo zaabwe ne bakwata obuyinza. Tebasuubirayo generation endala kukola ki? Kubageegenya. Era awo nzesekerera bakyaguba abali mu NRM. Bawazambu they are moving forward, they are securing their future. Lenze nkulaze nti programs ziri designed mwe bakyaguba kukuba ngalo paka lwe mulifa. Never will you raise up ndinawo okulembere bobo wakana bibuze odwini lwabo era yagalo ba vice chairperson we NRM panga nyamanza toddamu na byogerako onakyaliwo ali yesimbe ku Moses Kigongo
nawuliddeko mukwano gyange egimu nga tusinkana ku debate ngagamba ngenda kuvuganya Kigongo naye mbuliddeko mwe bamayanja mikwano gyange ebintuukako byonna nze mbabulidde system eridesigned bweti nolwekyo the discussion therefore shouldn't be mukati twadvising mu education system tugikole tutya Kyaguba akugambye nti education system tulina kyogenda gikolera kubanga the qualifications of the Minister of Education are challengeable. Bwe bayita aba scholars ba academicians mu Uganda, Minister of Education tabogereramu naye mukama waabo yaleeta policy yavunaanyizibwa ku curriculum n'ebifaanana bwe bityo. The moment we fail to define the product we want from our education, then we shouldn't be shocked by the type of products that come out of this education. So nze nganze preoccupation yange nti how do we organize young people mu bizibu byabwe. Aya for me nkoze n'abavubuka okumala emyaka mingi naye ntegedde obunafu bwaffe webuli, ntegedde ebizibu byaffe. I don't blame those who drink because nandigambye Bakyaguba muleeta amagye mukwate buli mutamivu mukube kibooko. No, there is a program at least kawalaji kabereko era ne omu ku bakozi wano bakolodde Kyaguba mumuwe walaji. It is deliberate. No, it is deliberate. It is deliberate. Okiwulidde? Era president yagamba I don't have any problem with my youth. Let them get mukati because of the peace that NRM bring banyo omwenge ne bafiira ne mu swimming pool. Mumawanga galina abakulembeze ba statesmen. That statement was obnoxious, it was vulgar. Abavubuka abali assertive, abali awake, kolu bali begugunga ne bamugamba sebo kijewo base tuli resigning. Kino kiraga nti abavubuka twa losing a direction. You don't exist. You are just puppets ku body. Bye mutegeera bye bwa Miss Uganda, of course you're going to be there. Miss Kavi. You know, ebyo bye mukola ki? But if you want to raise your head, oyogere ku bintu ebirina omuzinzi ebiri fundamental bagenda state egenda ku demonizing. We worked out with Norman nga twogere ebintu ebiri genuine. To look here, if the problem of unemployment is not solved, this country is going to have a crisis. That was 2014. Nze nali nzija ne experience from our industries. President Zakugambye, I am bringing investors to create jobs. I have the first experience what goes on in those factories. Njera nkimanyi nti bazigulawo ne mukola naye nga tolina ssuubi lya muntu agenda kukola mu factory asevinge akyuse obulamu. Ogenda kubeera muddu, ogenda kukola paka lwolitondoko ofe. Okiwulira? Ate ne ku Mukulambogo tugenda kusonda ate abantu abalala bayambeku because tolina kyokoze tukolerera mmere. Nokola okuva ku saawa emu ey'okumakya paka saawa emu ey'akawungezi Sunday to Sunday nenga okola since 14 gende jinja kati obuze abakola mu bifactory wali abakulira 12 mu ebi kati mu mbeera gye tubeeramu ng'omuti gwa sabbuuni gukka gugula 14 nenga gw'olunaku olulamba okolera 25 manual work okuva lw'oyingidde obanga robot obeera muki mukola omuntu oyo ali saving later on investing afune financial independence asobole okubeera self reliant. Mwami Mayanja. So this thing of begging bano abayimbi, in fact government yandifunye obuzibu singa abayimbi tebagenze gisabiriza because bazimba system nga buli muntu alina omenyeka omulamwa okitegedde. So the debate therefore ku shoni abavubuka eyandibadde kati tukole tutya because we have specifically diagonized the Mwami Mayanja watugenda ogenda naye bwatuba tutunuulidde omulamwa ogwabaddewo yesterday ku International Youth Day. Theme yabadde Youth Innovations of Food Systems and Sustainable Human Health. Awo wenyininyini wenzija ekibuuza nti bw'oba otunuulidde abavubuka ssaawa zino are we innovative? Told you. Okuyiya ebintu ebipya ebinasobola okututwala mu maaso. Tosobola kusimba nsigo ya muyembe n'olinda ffene oba olina ekikyamu. Nkubulidde from the word go nakutandikiddewa nti eri even amongst colonialists they recognized nti omuntu asinga okubeera productive mu lugendo lw'ensokulaakulana abamuvubuka ne bazimba system bonga aba colonists
nga mu butuufu ze nembolinga abavubuka. It is in the colonial time that Uganda had excellence in academia. Ngabana abavudde wano begombwa ensi yonna. Ekitegedde olwaleero ba graduates baffe bakuba ennaku. Bagenze bweri wa ggwanga mu kiyumba. Naye tekyewuunyisa nti yadde ng'etteeka ligamba nti anaabeera MP anaaba ne minimum ya senior 6. Atalina yadde senior 2. Agenda mu parliament ng'ali nominated by the electoral commission. Naye newo wabeerayo abagenda mu kooti omuchallenginga. Courts ziga nti zizanya kati kino case reference nkuwa ya Katolugwama, because if we had some sober judges in the court of appeal, bandeyambisiza obuyinza bwabwe ne bagamba no look here, ffe twasomera emyaka 5 tusoma every day and night, abakola amateeka ge tugenda oteesaako nabo babeereko ne standard. Katolugwama yandibadde ava mu parliament. Naye yakola ekisanja kye ne kigwako. They talk about bano ba Wakayima Musoke, kuba Wakayima Musoke abalamuzi bagamba ddayo mu kiraasi lumusome. Wakayima Musoke yatunda amataka taddangayo yadde n'olunaku n'olumu. Naye waliyo abamuwabidde mu kooti, naye atambula agamba Jenosale yagambye tebajja kutujjayo. You see, it is deliberate. It is deliberate. And indeed tebagenda vaayo. Tebagenda kuvaayo. Segirinya is running all over the place as if it doesn't have a court a case in court. Lwaki Jenosale yakikoze because the Chief Justice of this country emisango gyawedde. Tubirina mu records bwe tulimala okukyusa eggwanga lino nga tulese bannayuganda abali soba abalumirirwa ensi yabwe abatalina citizenship walala wonna tujja kutunula mu zino ensobi tutereeze. So the discussion for me is abavubuka twekoze tutya twekolemu omulimu, because ba Museveni bano balaba as a generation batula wansi ne bagamba okay, Uganda nungi nnyo, Uganda government etusomesa etujjanjaba tulina emmere, but it's not enough nga sife tufuga nga tetunabagenda ku biki bye twetaaga kubanga tukola nga abavubuka okusobola okweddabulula kansoke nzireka ate wa mukulu kyabo. Nina mukatini kembadde njagala okulaga ndabize ebyo wano tweet nti climax ya youth day celebration mukyala Dana atwine bamuwadde ekirabo of excellence, resilience. Mbadde ngezaako noonya tweet wano ngibalage ya ministry ya health nti bamuwadde ekirabo yasiimiddwa olw'obuweereza obutalabwangako wakati mu lutalo, abadde resilient, abadde sport owner. Now njagala mujjukire nti emabegako waliyo abavubuka abavuddeyo ne batwala essanduuko y'omwana omuto ne bagisuula abantu nga bagamba ono Diana Atwine kalambo kato. Lwaki? Nti mu lutalo yejavaatiddemu bwejavaasi. Now abavubuka abalala babadde ku kisaawe Kololo ne bamuwa ebirabo. Ani atuwadde tweet Ministry ya Health? What does that mean? Of all people, esaawa zino nga ne president yamusongamu ku bitanda emitwalo 210 letako 13 bamuwadde ekirabo. Webale nnyo kubeera muzira gw'osinza okukola gw'owama. You get? So that alone can conclude the conversation about the how the regime perceives young people. Era programs zonna ezidesigningiddwa whether education YLP ekigendera kyazo kubakuumiraawo nga bali bwe batambuza. Before you know you are old, there are things that you can't do, therefore you are wasted. Mwami kyakuba tuliwo era tukyali ku nsonga ate ez'abavubuka naye bwe tuba tutunuulidde agriculture ye backbone y'eggwanga Uganda, naye ate ku mulundi guno bwe tuba tutunuulidde abavubuka abeenyigidde ennyo mu byobulimi oba ebyobulunzi tulaba ng'ennamba ntono nnyo. Obuzibu buli ku ki? Obuzibu buvaawa? Yali backbone of this country, then nga abasinga bali mu byalo nga rural urban migration tenaba kubeera so high. Naye abavubuka bwe badduka mu byalo byabwe ne bayingira ekibuga, rural urban migration nekola ki? Nereeta obuzibu, agriculture negwa. Okimanyi bulungi nti mulimu n'abantu, for example ng'otandise ka factory co
ova Masaka oleeta baganda bo bakwano bo bonna n'obagamba nti okimanyi mujje mukole nange mu factory. Kati factory eyo its sustainability nga nabo kenyi togimanyi nti oba eneebeerawo emyaka emeka booleese mu kibuga we bafunamu kasente for example wakweyiya omujje mu kyalo n'omuleeta wano ng'oleese abantu 10 naye bali mu kukolera mu bwokolera wafuluma bwati akawungeezi ng'alaba omuwala eyeetunda ku kkubo afunyemu 10,000 ng'ogamumanyi obana abawala no ba 15,000 abawano ng'otwala olugula kwoyo omuwala 15,000 nga bagenda mu bbaala ng'amanya n'ebbaala weeri we bagenda okunywa ku mwenge okola aba akyakola beeyongera kwepayiringa mu kibuga enkeera ng'omugamba nti omanyi tokyasobola kukola kuba n'amaanyi agakola oba tokyagalina olwawala gigokedde okunywa sinakindi n'abakazi botandisa okugula ku kkubo oba tokyalina maanyi kati oluvaawo okukola tokyalina level of production ekendedde ne factory tekyakola eventually n'omusolo tokyasobola sasula you close off the factory. Yensonga lwaki kati saawa zino bu factories obutonotono butandiseewo naye ne butamala na myaka 3 kubanga bwe muli mu kuleeta bakolera bali mu kujja olutuuka mu kibuga n'alabamu ng'atandika kubba balala abayita mu kkubo ng'afunamu akasente kubanga gwalaba gwasanze mu kibuga omubbi alinamu ku ttooke kati n'olwekyo ffe otubeeramu abadduka mu bibuga ne bajja mu byalo nga okulima bakwerabira dda agriculture kyovola begudde even mulimu abakaba ne bagamba simanyi twalina cooperative societies right now we have only one cooperative society Bugishu cooperative society endala zaagwa kyava kukulembeze it is okukyusa okuva mu agriculture okudda mu industrialization of the economy. We forgot the raw materials of these industries. First of all, what are the raw materials? However much you want to industrialize the economy, what are the raw materials and who be the producers? They don't put the kukumacha. Abomo wino ngabakaba nena kasero. Bagamba RCC yali abagamba mutusasulenga oba mujje musayininga endagaano naffe mubengo okusupplying obumonde mumuleeta mwe bana Uganda mulina okuba musasuddeko yet those guys abava Kenya babakkiriza ne baleeta obumonde bwabwe at a free cost. We don't know whether bali bagala ku improvinga so kino kyekiremesa z'abannayuganda okudda mu bulimi obulimi Uganda alaba nga talina kyafuna. Tulabyeko abalimu ebikajjo they are all rotten now tebamanyi kiddako. So ebimu bwe bityo bwe bitambula nti gavumenti efubye nnyo okwagala omukulembeze w'eggwanga yayagala ekintu kikole naye bano abakibbiramu tebagala kikole kati muganda wange nze wemba njogera ekintu mbeerako ne Do you want information on that? You will later on. Okay. Kati baganda bafe aba National Youth Council abatise obubaka ne babuwa Diana Twide, they have a problem. Kubanga yesterday twasibye tuli mu kununula bavubuka bafe bakute ne babateeka mu komera Karo Michel owewa mwenakawa. Wano waliwo Dorothy. Nafo Jobira Agustin Pajero ya Muchima nomulaba mitaka Jambia werubaga. Twabadde tuli mu kusiiba kununula abavubuka aba youth councils. Abakulembeze b'abavubuka. Ngeri wali abasiiba. Nga reason bo babadde tebakkiriziganya na kugamba nti mugenda kuwa Diana Twine ekirabo. Era ne ku list egenda mu National Youth Day celebration e Kololo babajjeeko because they have other intentions of government. No, please, His Excellency, that's not true. We are not supporting Okwa Diana Twine Chilabo. Ne babagalira bonna nga babadde ku CPS ne Gomba. So twabadde mu kwetala
Bano, Muganda Wange Jacobo is my close friend. The nationalist chairperson is my close friend. Niga kubanga we communicate. Namugambye, this is kutyobola dembe ly'abana Uganda. Ogamba nti mugenda kwata ekirabo mu kiwe Diana Atwine. At least musime Acheng. That was my on phone. Achenge simwambeja. Na ye mwami Kyago. Achenge simwambeja. Bino byabambeja. Mwami Kyago banga tuzeyo ku still ku mulamwa gwa. Na ye mutrine ebintu bingi ebigenda otumonyabonya. One, what is the role of education mu leadership? Wamuganda wange akyogeddeko wano. Nagamba nti abamu bali mukubanga tuli mukusalira sala omusango. But sala is not part of it. Oyo wakayima musoke yabadde ayogera bye kubejjako. I know. Ebyo mwenda bimanyi. Ali wakayima musoke teyagenzeeko gulu. Kati n'olwekyo sale ali gulu tabera nko Chief Justice. Chief Justice atula wano. Sabalamuzi. Yes. Atula wano tabera. Mwami Kyago. N'olwekyo nze what is the role of education? Wabanga tasotomanyi luzungu. Tobera MOP. Okay, education is not defined by ability to speak English. What is the role of education in parliament? It is broader. Because you can even do research on phone. No gena parliament, no bagamateka, obaga na yambe kwanga, obaga na yamba banywa walaji. Tulabeka ababaka ba parliament abawebwa iPad nenga tebamanyi. Yajisinga ko kuba baji mwapaka lwe. Kati mwami Kyago batudde ku nsonga ya agriculture na ye bwetuba okay bwetuva ku agriculture tudda ku nsonga ya technology. Agriculture nga minister agriculture yani. Kumanga we are looking for that supremacy of power. Then we look at the supremacy of what we want to do and what we want to be. With now, ani mukungu owachino before we fall that line. President Museveni abalonda. Ate kati tosobola kungamba nti President Museveni ye mukulu wa education, ye mukulu wa agriculture, ye mukulu wa the constitution says that. But now, the oath they were taking abagamba, I will, with the best of my knowledge, advise the president. Together they are working on the powers of the president. Nyingo erimu na yekoja for God and my country. Ate akulonze akuwade your office, use your head. Mwami Kyago tudde ku nsonga ya teknolojia sawa. A quick one about agriculture. Kyaguba ogambye nti no agriculture was the backbone. Yes. Then yes. Kati nagamba industrialization. President Museveni abamwana bagado muwamba nti ye yalese turn around about our economy. Era namulira ku State of the Nation address nawala nanga yogera about the colonial enclave economy of the 3 C's. Coffee, cotton, blah 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 blah. Now, President Museveni bwayatandika campaign a shift from subsistence agriculture to commercial agriculture. If he studied, baba yali ayogerako yali yakisomako yali amanyi repercussion because commercial agriculture meant that ettaka eribadde likozesebwa on small scale terisobola kufearinga mu commercial agriculture. It created demand for land. Naturally, abanaku bali balina okuva mu byalo badde mu kibuga. A government that had planned it through yandibadde eina a clear urbanization plan. Wakitegedde that those who migrate from the villages to the urban centers, they don't become prostitutes and drunkards like you have said. But no one teaches you to become a prostitute. Tutunulirako mwami. The point I'm driving home is nti government did not plan, especially bringing in now the inclusion of young people. Government did not have a plan of young people moving from one point to another nga significantly contributing towards national development. In fact, njagala concluding nti government eyagala abavubuka as slaves. You see, that is why government is not concerned kubawala buli lunako abagende bwarabu.
And you know what it means? Maybe it's a population control. The population will not grow. Every day, Zembera Lucida, Quintana Affairs, abawala basimba line okuva ku internal affairs paka kulufula, specifically girls. If that does not ring the bell, then what does? Tunulira ku nsonga ya technology ebyakulikalcha byogira ku bere bya mama obigani ato tutwala mu technology. Abavubuka na kuzino babadde ba embracing the technology okusobola okulaba nti balwanyisa obwavu nti batonda wembi. Naye Minister wa technology Not once upon a time Chibuli yali minister wa bavubuka nga muto. Tugambye minister wa technology tugambye Chibuli minister wa ICT. Naye minister wa ICT omukyala Joyce Nabosa Sebuga was the state minister ICT. What does it mean? Kadokete ina champion wayo. Tusokere kuoyo nga tetunakubanga amaka gabeeraga nannyini mu sosiga mukyala we. Yazimba kochi. Yazimba kochi. Tosandika kwekwasa Sebuga atanaweza myezi 6 mu office. Minister of Information. Dr. Chris Baliomos. Now let us focus there. Communications technology. Baliomos name mu cabinet ebaddemu. You are blaming Sebuga we myezi 2-3. Don't you think you are missing a point here? But njagala tukitunulire. Yazimba kochi. Njagala mwami Kyagwa tukitunulire nti abavubuka sawa badde embracinze internet okusobola okulaba nti betonderawo emirimu okusobola okulaba nti bongera okulaba nti bagaziya emirimu gyabwe. Naye tulina ekizibu sawa zino ekya internet tax. Mayuji kati yagwadda. Kubanga yajireeta yamanya nti bwetuzimba mayuji alonda kigenda kutuyambako abavubuka basobole okudda ali balisaakinga wat ekinayambako ku economy. Naye yagwadda nite yali ekyo kitegeeza nti mu cabinet mubeeramu abantu abalina good intentions who are frustrated by their leader. But no, because otugambye nti omusajja yaleeta mayuji yayagala abantu with that internet hotspots, but they are also researching on how they tap into opportunities when they say ku digital. By the way, they are leader Mayuji is still working. Naye abeerawa alaka asula kayo omusajja oyo asula kayo tabera mu Uganda. Mwami Mayanja mbadde nsaba tuwuliziganye tutunulire ensonga ya teknologiya n'abavubuka engeri gye bajja embracinzeemu. Bobo tunulidde bwe nabadde ndaba amawulire mu ngeri emu obendala nalabye nga abavubuka bacomplaininga nti the cost of internet right now is very high. Naye nga ate omukulembeze w'eggwanga yatugamba to embracing e-commerce. What does this mean? Ekyamazima ebizibu bye tulina ne technological development, technological improvement ne technological use. Tulina ekizibu ky'amaanyi kuba one tuli mu kuyiga buyizi ebintu bye twali tetumanyi ate amidst the period nti buli kimu kiri expensive. Twagenda mu masomero nga tusoma history, Napoleon the Great, Anglo-German Wars, nga tusoma Canadian prairies wheat growing in Canada. Era ne mumase tusoma vector. Kati nze buno obudde if you brought in technology naye nga tompadde mukisa kukola research because esimu yange nkolerako research but the data is expensive. How will I do that? How will I embrace it? And of course I will look at it. Nzira mu nnimiro zange nunde ente zange manina. Oba tolina ante that means ogenda tula butuzi nga tolina kyo obeera kubanga bwe tuba tuli mu kwagala technology ebeekola emirimu mu offices abamu tubajjeko emirimu tugenda kulemera kubanga data are expensive. Naye ate I mean ye wanjite transition nti tuva mu analog tudda mu digital. We shall not transit from ekiri fair tugende mu ekiri expensive because we don't have where we get from. Nze nvemu wentateekamu yadde 10 ontwala omanyi TV z'abantu bameka batala amawulire oli mukugamba nti n'abadde ndaba amawulire nga ndaba abavuka bala nze maze baasira amawulire kubanga TV yange enzigale sirina sente sasula TV
kyovulaba nange ndi mukizikiza ng'abalala kyekyo kyembadde nkugamba nti abavubuka babadde bakozesezza internet okusobola okulaba nti beekulakulanya n'okusobola okulaba nti bejja mu bwavu baleme okubeera n'oluyimba lwe lumu nti abavubuka tebalina mirimu tugenda kubeera baavu kubanga temutuwadde ngeri ki gye tusobola kwenunula nga tukozesa tekinologi buli data lw'omuteekako omusolo omungi n'ogamba nti ogula data 12 bakuwa MBs 2 ziggwako within 1 hour oba tompadde mukisa 12 zange oba tosaziwadde fali kati awo nange ebyange ensooka nendyesonyiwa nensooka ntuula nentunuulira buli omu nga wakola ekijja n'okimbuulira nenkiraba ng'ekipya netambulira awo. Mwami Mayanja tuli wuwo okulaba ate biki byetwetaaga okulaba nga abavubuka tukola okusobola okulaba nga abavubuka tamina kyemugenda kukola as long as ekisero mwe mutudde bakisonanga kyakubasaanyaawo. President agamba opportunities ziri mu ICT and tourism and what have you. But the very same president administers a government that increases internet costs. So Facebook eri nzigale era yagambe si yakugula. Of course Museveni ayina issues in Facebook, they are understandable. But nyina abavubuka benayogeddeko nabo nga bakulaga nti bo Facebook webanga nzigale ye babadde batundira ate ebintu. It is true and President Museveni doesn't care. Yakugambye mwenteze zikamwa bulungi amata. Ziri okay, yes. Nebitoke bikula. So kabirira mulala kabirira ku Odinga bahulu Kinyata abagaba laptop ku masomero. Ochulira bana abasubiza sanitary pad nezitalabika. That is your problem. Nze olulimi lwange lwakyuse sikyalina bigambo biwomerera ku bantu bano because you need first of all to understand bebani enkola yaabwe etya ekirubirirwa kyabwe kiriwa. Internet bana bagayi banyumirwa okufuga banyumirwa okufuga oli yatugambye nti agenda tugulira obuuma babuteeke ku motoka zaffe. Bana amale motoka bajja kubiteeka mu bumoli bugenda mu bisenge bya because they don't feel contented nga tebakulinaako kikono. So eyali alese some free internet sports mu kibuga. Those were good initiatives. Okuyambako abantu okutagulula kumanya kwabwe. Baluwete yasoma script y'abasajja bano y'emyaka 5. Okufuga abantu emyaka 5 balina kubanga bakibuggwe nga tebamanyi nga tebategeera. Okiwulira baabu wali ekapukyolwa awuliriza kiredio kyabwe ekyekapukyolwa tamanyako bifa ankole bifa mu Kampala. It is a system designed abantu bakoma bwe batyo. Akati omuvubuka oyo ayogera mbu tukole tutya because internet has been our source of livelihood. You are wasting time lamenting about internet. Eyo energy inagiteeka ku struggle ereta abakulembeze abagaliza abakulembeze abakkiriza nti the duty of national building teri ku muntu omu that single vision bearer atamanyi nti Facebook ebadde source of livelihood kubamu ku bannayuganda abawuliriza ebibozi bye kyobulaba abamu tetumuwuliriza because akyogera ku maca ku munana neyo contradicting opportunities ziri mu ICT ziri mu digital world in a globalized economy. Naye ate nga internet ekoze eki erinyisira. So for me, I don't have time to waste okwadvising abavubuka abali mu category eyo bagamba kintu kimu tulina envunza mu kigere eddagala kikwanso omusayi gwogutye envunza ejja kuzaala abaana eryeno obugina bulume ebigere bigwewo tunamalizanga tukitemako. The earlier wetutundula envunza eno ekigere tukiwe omukisa ogw'okuwona bwe tujja okuddayo kwali wetwava wali nga Singapore etwegomba wali nga tugabirako ne Buwarabu ku buyambi ng'abavubuka abaffe bakola nnyo nga bali innovative ng'ebyobulimi biri nga si byakwekwasa ekitegedde nga waliwo a national program nga mu budget speech ekintu ekisinga obukulu is the budget to agriculture. Olwaleero budget eri ku defense and national security. Oba enjala ebaluma tebitukwatako oba mu pandemic twagenza okunoonya ku stores emmere nga temuli wabula batuleetedde ebijanjaalo ebyali byasuulibwa edda. So eddagala lirimu
to deal with the cause. The cause is abakulembeze betwafuna since 1986 babi tebagaliza bebuzabuza kyagubali wana alamenti ngalinganga atawagira kibiina mu government yewe. I am happy nti mwanyi naze kalo actually ukingambe bade sikimanyi nendo zanafu twabadde mu byojobire ne banne. I am happy for leaders like Kalo abavuddeyo ne bateeka ekigere ku ttaka ne bagamba yes we are NRM but these things are not right. Atwine doesn't deserve okubeera ku mukolo gw'abavubuka lwaki bakimweredde ku gw'abavubuka. That is the first thing. Now Kyaguba, you need to join a crusade that speak strongly against such kind of practices. No, I speak where necessary. No, you don't need to speak where necessary. You need to speak. You need to speak. No. Because I speak where necessary. I speak so the truth when it's not necessary to speak. When Atwine is at home. That's not necessary. Has Atwine ever been at home? She does. Atwine at home? Yes. When? On Sunday. Hey. So anyway, speaking the truth when I'm in this government it does not take my rights away. Yes. And actually it is your duty as a citizen. Exactly. It is even a double duty when you are part of the party that is in power. If FDC was in government, never collaborate no. And that's why they are not there. And I only have pigs to throw at them. That's why they are not. That's why FDC is not in leadership, because they have that mentality of speaking unnecessarily. Okay, okay, for us, necessarily now. For us, okay, mwami mayanja malirize ensonga yo kubavubuka. Yeah, ensonga y'abavubuka for me bano bakiparangoti abawangudde zi gold medal nga gye babadde baddukira India babadde bagaba emitwalo 8 egya $. It's a national program.